Kale mwana bali ku desktop tubagala nnyo mwe bali kubanga ate mutugoberera okusinzira yonna gye muwangalira tubagala nnyo era mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukulize ekitibwa n'amatendo cyangwa ofuge era olabisibwe mu bulamu waffe mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde amina era amina. Kati nakola leero ndatutunulire ku effects eza masturbation. Biki byoyitamu oba biki byosuubira okubanga oyitamu kasita obanga weematiza. Kasita obanga weematiza bino byolina okubanga osuubira mu bulamu bwo. Njagala owulirize bulungi ate ndowooza Mukama agenda kubanga atuyamba kuba ogwo muze gulidde buli muntu. Masturbation alidde buli kiramu. Abagagga, abaavu, abafumbo, abawulu, abalokole, abatali balokole, abakulu n'abatoso. Masturbation taliiko myaka taliiko kigero. N'abakadde olabirawo nga bayingidde ogw'omuze ogw'okwematiza. So si muze mulungi nnyo weewaawo abasawo abamu bagwenkalaginga nti mulungi n'abasomesa ku masomero basomesa nti wet dreams nungi naye nga si birungi. Okwematiza okwo si kulungi nnyo eri obulamu bwo era bingi bikuyinza okubanga ate kukuviiramu nga bye tugenda okubanga tutunuulira amakya g'olunaku olwaleero. Oba obadde ogukola kabirira Mukama asobola okubanga akusumula kuba si muze mwangu gwakuvaamu gusaana okuwa break. Masturbation osaana omuvaamu wiiki, mwezi, mwaka n'asigala ng'akomawo. So bino bye bivaamu kasita obanga weematiza. Kisookera ddala what we call spiritual spouses, okutandika okufuna ebirooto by'ebintu ebikukozesa, ebintu nga bikukozesa ekiro. Ekyokubiri, masturbation aleeta spirit of death, mwoyo w'okufa. Buli bantu abeematiza conviction tuka ekiseera ng'ali useless kuba masturbation ona atta buli kimu, buli kokola konna kafa. Abantu abamu beetuga ng'alaba talina magenda agezezaako buli kimu kigaanyi, abamu ne beekomekereza ng'ate beekoze ebitali birungi. Ekyokusatu, masturbation aleeta rejection, kugwanibwa. Buli w'olaga, buli mulimu gw'ogendako, buli bufumbo bw'ogendako, rejection esigala ekola ki? Ekukulembedde. Masturbation aleeta kye tuyita failure, okulemererwa mu bulamu, buli kyokola n'oteekamu ekyetaagisa kyonna okomekereza olemereddwa. Masturbation aleeta barrier or hindrance, ebiziyiza. Masturbation ateeka ebiziyiza mu magenda ag'omu bintu byonna by'okola. Masturbation aleeta kye tuyita asala divine connection, emikwano egyo gye weetaaga egyo gye weetaaga okubanga gibako gikukwata ku mukono gibako we gikutuusa gyonna gigenda mu ngeri gy'otasuubira, gyonna gikubwa. Masturbation gyonna gikubwa osigala wekka nga teri asobola kukwata ku mukono. Masturbation aleeta kye tuyita loneliness, okubeera wekka. Takukkiriza kubeera n'abantu. Abantu abakola nnyo masturbation tebabeera n'abantu, batera kubeera nnyo bokka bokka kubanga kiri ekyo kimwambala. Masturbation aleeta hunger oba bitterness, okwematiza akuleeta nga olina obusungusungu, obukaawukaawu, okitegeera kantu katono kati oba okuseko waya biki. So masturbation akola ki? Acyankalanya your spiritual life. Ekirala, masturbation ayonoona breakthroughs zonna. Toba nakubotola. Masturbation byonna ebiri mu pipeline by'opulaninga byonna bitta. Masturbation aleetera okuba nga owaayirizibwa, bakuwaayiriza nnyo kasoba nga omasturbatinga, oba owaayirizibwa n'ebyokoze n'ebyotakoze. Masturbation aleeta what we call lack of favor, oba toliko kuganja buli w'olaga. Negwosuubira okuwolereza takuwolereza, negwosuubira okubanga akwagala akuvaamu. Masturbation aleeta spiritual weakness or blindness, obanga mu nsi ey'omwoyo ozibi amaaso. Masturbation aziba amaaso mu nsi ey'omwoyo, obanga tokyalaba bigenda mu maaso spiritually. Sitaani akukuba right left center naye nga tosobola kumanya bivaawa mbijjawo ntya. So masturbation akuziba amaaso g'omwoyo.
Masturbation aleeta obugumba mu bakyala. Asoba ng'okola masturbation okuzaala kiba kizibu nnyo kubanga obeera okoze endagaano ne zituyita marine species oba emyojo mu nnyanja. Kati ate gyo tegikkiriza abakyala kuzaala oba kapo zonna kubanga zizaala. Zikkiriza obanga bikukozesa bikukozesa olota olina embuto olota olina abaana nga physically wana abaana bakola ki baagaana. Masturbation aleeta bad luck obanga tolina ki oba gwe mukisa oba ki bad luck buli kyokola kyonna misfortunes njereere. Masturbation aleeta failure to marry okufumbirwa kiba kizibu olwawo okufumbirwa oba ofuna obuzibu mu kufumbirwa. Masturbation ebyo byonna bireeta jjukira gigi bamyogi bajja kuwasa buli agamba nkwagala gimulumba n'akukyawa buli gw'ofuna afuna ebizibu n'adduka n'agenda so gisigale nga gyo gyennyini gye gikukozesa gyokka. Masturbation aleeta okwawukana mu bafumbo divorce. Yes kuba abafumbo abeekasa mutandika masturbation oba omu ku bo n'atandika masturbation ankubulire oyagala toyagala with the time obanga toyimiridde mu kusaba mugenda kwawukana mujja kwawukana. Aleetawo obutakwatagana okuyombayomba n'ebintu ebirala. So masturbation atwala mugeena kasitofa ng'okola masturbation ogenda mugeena okubikkulirwa 28. Masturbation aleeta what we call medical diseases nga cancer. Ebyo ebitundu by'ekyama byotigatiga buli ssaawa ebimu biri delicate mukozesa agantu agali laafu sokomekeza ng'ofunye endwadde. Masturbation atta intimacy oba feelings z'olina eri omwagalwa oba mwami oba tokyalina feelings olina za kwematiza zokka ez'omwami tozirina. Awo okwawukana we kulabikira obwenzi bwe butandikira mu maka gwe tuyita masturbation. Masturbation aleeta kye tuyita enlarges reproductive organs for women. Agazi ebitundu ebyekyama ebyabakazi anti okwata agantu galinga gaseppiki agantu ganene gati n'ogateeka mu bitundu ebyekyama obikozeseza ebbanga ddene so otuuka ekiseera nga ebitundu ebyekyama byagaziwa oba binene kale ogenda ofumbirwa. Omusajja abamu batambudde ensi buli amanyi buli kimu ayotuuka mukazi wattu baaba nga masturbation kye yakukola oyoza Ntebe Express ng'abamu badduka abamu bakuleka. Olwekyo kyokka abasajja bangi abasajja alamanyi nnyo Katonda ekyo kyokka kimuddusa nze nkubuulidde. So masturbation aleeta ebitundu bye ebyekyama okukola ki okugaziwa ate ne beera damaged. Masturbation aleeta obugumba mu baami impotence kendeeza amaanyi ga kisajja. Jjukira ekyo ekitundu ekyekyama gy'ogoma okuba ng'okizanyisa okikola kyokiwaliriza okikaka gy'emisuwa yo temper okakana nga tokyasobola kubanga osamba omupiira for a long time dakiika 10 okoye dakiika 2 okoye yali akuba ekyenda okitegera. So bireeta okuyombagana mu maka omukyala alowooza oba olina gy'osookera bireeta obwenzi mu maka n'ebintu ebifanaganako weebityo. Ekisembayo masturbation aleeta kyetta hatred obukyayi. Hatred okukyayibwa okyawa buli kiramu n'alina kyakukoze n'atalina kyakukoze omukyawa. Yo masturbation akunyiza n'atakunyiziza omukyawa ate naye aleetera abantu okuba nga bakukyawa abantu nga tebakola ki abantu nga tebakwagala. So yo masturbation nkusabira Mukama akuyambe osobola okuba ng'owangula omuze ogwo si mulungi nnyo era obulamu bw'abantu bangi buli disorganized oba buli messed up because of masturbation. Kati omulemu tunakomawo tugenda kudda n'ekitundu ekiraga engeri gy'oyinza okuba nga ate biki by'oteekeddwa okukola okusobola okuba nga ate osumululwa mu mwoyo gw'okwematiza. Mukama tukwebaza kuba ng'oli mulungi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo fuga labisibwa mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tubukukwasa jangu otusaasire wonna we twematiza wetukoze obubi biri guno yeekalo yo oyogera nga kolimisa ekisooka meka mukaaga yeekalo ye entukuvu mwotula nemamu egifudde yeekalo y'ebintuntu ebitali byamakulu ebitagasa ebitagulumiza nalyo
okwatibwa ekisa okuva mu maaso go mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina. Kale katuwummulemu katono tugenda kukomawo oba otya mu busibe bw'okwemata.